omuganda Katonda eyanfuula omuganda nanteeka wano nanteeka wano era Katonda yekka yasobola okuŋŋamba nti siri muganda si buno bukundi bwammwe obwo siri wano ng'omuganda ku lw'ekisa ky'omuntu yenna nze ndi wano ku lwa Katonda eyanfuula omuganda yagenda akola demarcation tono muganda ono munyankole ono mugundi era bwe mba nsaba ekyange nkisaba nganze nga sirina muntu yenna kuba mu biseera waliwo obukundi buno obulya ne Museveni obujja ne bubatiisatiisa simanyi osusola mawanga simanyi okolaki obwo bwa compromising bwedda obwo tetubuddamu era tubugamu ne weeyongereyo kuba ku musaala olya abamu temukimanyi tu obukundi obwo bulya kugambye nti okusiba kwa Muwanga Kivumbi kwali generating a lot of debate ne balaga ebifaananyi bye yenna ng'azimbye ng'awulubadde omwana owaffe ffe Abayudaaya baawano tusirike bali abasajja mmwe mu musirike kuba muli ku musaala n'ebiralalala ebimu ffe tubimanyi tuli munda wali manyaani gwe bawa omusaala buli mwezi gwe bawa amafuta gwe bawaaki naye Muwanga Kivumbi ne bamusiba ebyo saabibeeramu era naye namugamba nti okusinziira ku biri mu palamenti ze si wa Buganda kokasi nze omanyi mbadde open ne mugamba kuba ffe tugenda okuvaayo okwogera nga tumaze okukola gye bayita underground study ensi n'ebeera ng'eri nnomo zikapyata zammwe muvuga n'abasirikale bamwe babagulira amakubo n'ababakuuma awaka bakuuma ng'omwana owaffe mu Yudaaya munnaffe bamukutte bamukubye bamuwulubaza ewaabwe omusajja bamuyitanga Musa omanyi mu abasinga Bayibuli mugisoma Musa yali mu Yudaaya okuzaalibwa kwe kwali si kwa bulijjo Musa yali lumu n'alaba Abayudaaya nga babatta abasajja ba Falaawo ne bamugamba gwe oli mulangira jangu olye naffe n'abagamba sijja kulya nammwe nje ndi mu Yudaaya era ekyaddusa Musa omanyi ekyaddusa Musa yakwata akasajja akakaludaaya n'akattirawo nga kassa Omuyudaaya munne Musa mugwe mwita Moses yatta Omuyudaaya munne n'agati gwe omusse kankukoleko n'amukola n'akyemalira neegira kati bino ebyammwe Muwanga Kivumbi basobola mukola si Muwanga Kivumbi yekka abaana bangi be tulina makomera battiddwa bakoleddwako effujjo n'abalala abali n'amanyaga wano gakibalama gaddamulira gagundi baawano kakati ekisooka ebiro bye tulimu si bya bulijjo n'okutegeera kw'abantu kuseebengeredde nnyo edda baagambanga obukadde magezi naye mukadde nga ffe tukiddamu ti obukadde magezi nga ne mu buto yagalina omukadde ne bwakadde wanga tegagwa bugwi nti kati omusajja yafunye amagezi mukadde magezi nga ne mu buto wagalina tulina abasajja abakulu abakuze emiwawa omubiri mukulu naye ng'obwongo kakati bw'oddaawo n'otunuulira Muwanga Kivumbi embeera gy'alimu love nebeera nnomo mu bivulu tubalaba mugenda bulamu bwammwe buli nnomo mwe mukyakala temutulaba wammwe kubanga ffe tweyawula netugamba eyo gurupu y'abali yasalawo kulya nabali etambule byayo era tetuboogerera emyoyo gyawukana waliwo omwoyo ogukakkanyizibwa ku lw'okulya waliwo ogukakkanyizibwa olw'essente n'ebitiibwa by'ensi naye ffe twasalawo ne tugamba nti amazima katugoogere ku lw'abo abatono ennyo abakyasobola era okuvaayo tubeebaza ne boogera ku nsonga ezigenda mu maaso ne muyimirirawo ne mwerekereza obusente obumotoka ebitiibwa bino bannaffe babawa n'olaba nti oli wa kitalo nnyo naye nga tolina ky'oli n'otunuulira omwana waffe wano ne bamukuba ne bamukolako effujjo abalala ne mumwogerera gw'oli waffe Muwanga Kivumbi kano okamusaliramu n'okamuteekera ku social media oli waffe tetusobola kuvaamu nga bwe tutajja kuva mu Bobi Wine oba Kyagulanyi Sentamu ye waffe
oba omwagala oba temwagala Ssentamu Kyagulanyi ye waffe ffe wegenda eri ufune ebibyo byofuna musajja nawo oyino obwo dembe era genda dembe lyo kubanga tubadde tumanya abantu baffe bangi ne webuuza ati ono omusajja mukulu bwati n'ayogera bino omukazi omukulu n'ayogera bino ne musirika ng'abaana bammwe bali mu kuttibwa mu kuwambibwa abamu muwoza mbu simanyi bu gavumenti ejja kututta ate gavumenti mikwano gyammwe kye mugamba nti baagala kubatta kyebasobola kubatta abo mikwano gyammwe be mulya nabo be munya nabo be mugabana mubagambeko mugambe ku mikwano gyammwe nti wano tuli ewaffe Katonda ye yatufuula ffe tetufuulibwangako baganda ku lw'abantu tetufuulibwangako kye tuli ku lw'abantu wabula kibadde kisa kya Katonda era tukkiriza kubanga Muwanga Kivumbi singa alina ensobi gy'akoze ekkooti weeziri bamuleete tulina abaana bangi bamaze abalala emyaka kati gigenda kwera 7 tebaleetebwa mu makooti abalala babaleeta mu makooti nga babazaayo ky'omulamuzi Ssenyiga amuluma ebyo byonna ebituluma tubeerayo eno naye temulowooza nti twaggwamu amaanyi nabadde ndya nenda tweet ya gundi ya Kabanda naye ng'agamba Uganda nisema yagifuga nze kyo kyanyo tegeera ng'agamba lopu tulina omujjawo Ssenyonyi mpozi nga ajoneze Piero yu bw'atakiza kuba waffe agenda kuva by all means namala yete kiteeso bamuli bubi kakati ekyokujjawo leader of opposition oba obutamujjaawo bo balina okumanya nti buli kiriko entandikwa kiba n'enkomerero amalala mangi ekifo kya lopu kiri constitutional batya Ssenyonyi ng'omuntu batya kifo oba embeera yebasukiriddeko pressure kubanga okiriwo mu ggwanga kuba nti buli munnansi bamuwamba owamba ono owamba oli ono mukolako effujjo omusimanyi tulina basement ebyo byonna mu abeeraliikiridde bijja kutuuka bikome nga babakolako effujjo temubalabako nga tebakyasobola na kulinnya bigere byabwe wano mu Uganda eno ensi Uganda gy'olaba nzibu nnyo enzibu nnyo teri yali akoze malala n'abeera mirembe era abana ababaddewo abatusingako ku myaka bazze balaba ebyaliwo myaka gy'enkaaga myaka gy'ensanvu awo myaka gy'ekinaana ng'ensi etundibwa kuba Uganda yatundibwa myaka gy'ekinaana ku kabondo kano akagenda eruweera akalimu abanoonyi b'obubudamu nga bazze okuwamba ensi yaffe era bw'oba oli eyo ng'olina obwongo ng'osuubira nti waliwo omuntu ali wano nga yajja kunoonya bubudamu n'afuna obifo by'obukulembeze nti ajja kukulaga ekisa mu nsi yo naye ayagala kugobako wamu atwalewo obaako ekikyamu buli obeera omulamu omunyiiza buli wobeera omulamu omunyiiza agamba atya nti oyo abeera omulamu buli wobeera omugagga omunyiiza nga bajja bakuyiiza bakugjawo kakati ekifo kino ekya loopu twagala kubasaba tuleme kutunuulira nga abalwanira ebifo nti kati ffe amaanyi gaffe tugatadde mu kulwanira bufo busimanyi loopu tutunuulire buyinza ekinene ekivaako ebyo broader picture ekivaako bino tusimanyi loopu ono aliki ffe tutunuulidde gavumenti twenunudde tutya oba loopu wammwe mwe mukedde ku makya engalabi zammwe ne zibagamba nti mugenze kumugjawo ekifo oba mutidde Ssenyonyi ng'omuntu kiri gye muli kubanga amateeka gali kiriya gavumenti erimu abaasoma naffe eno tulimu abaasoma ate kye tukimanyi kati ekigenda mu maaso tewakyaliwo kikolebwa mirembe buli kikolebwa ku mpaka buli kikolebwa with force tosuubira nti no nti wagenda kubeerayo gavumenti y'abano abasajja ekulaga ekisa oba ekukolera ebirungi tesobola era tosuubira nti no wagenda kubeerawo ekiseera at any time nti bajje bakugambe nti owaaye olw'okubeera eno olw'opu tukoze tuti they are scared ate kati woolina okumanya nti tuli mu state of anarchy tosuubirawo mbeera ya bulijjo ebintu bigenda kweyongera okuba ebibi bakuwambe naawe ng'oyogeddeko bwogezi ku muntu bakuwambe oyogeddeko bwogezi kubanga mu nsi
waliwo ebigambo General Museveni bayogera n'agamba ebyobufuzi kwogera kulaba mu kamwa tojja kujja obba ewaffe nga wajja oli munoonyi wa buddamu wano tukutunuulire abagagga bagende nga battibwa abasangibwa wano abaganda bonna nga battibwa mubatutteko ebyabwe bonna mubamazeemu ssente mutaddeho buno obugologoosibwa awali basiza abaganda waliwo basiza banyankole ekyo tekinnuma oba oteekawo ezo mugundi naye ekisinga okunuma tusobola kujja otutwaleko ewaffe nga ffenna tutunula ebyalo byonna ne mubezingako ne mutandika n'okutulonderanga abajja wano mu Buganda batufuge ewaffe wano ne mubawa ssente ne bajja wano ne batufuga mbwakulira egindi gundi lwakijja muva temuddayo ne mwesimbayo naye wano baakikola munankaye mbu ebiseera bijja tuuka mu Buganda nga ffe tubaleetera n'abakulembeze ng'ate ne bwe baba tebabalonze tubabbira obululu tubateekewo n'ekifuba kakati ekyaloopo omugjeewo n'okola effujjo lyo amateeka go gasigala gali kiriya nti leader of opposition ajja kuvangako oluuyi olusinze ku side eno ate mukimanyi omukulu afuga yafuna atya entebe yanyakule kati sikisuubira nti alina okunjagala era ffe wetubeere wobaako n'obwongo nga weetegerera n'osuubira nti bugenda keera enkya bano abasajja bakwagale oteekwa okuba nga either obwongo bwo bwasiriira oba nga emmere gy'olya olumu tesaana kuweebwa abaana bato waffe mu lulimi lwa kompyuta waliwo gye bayita motherboard yeyingini bwe bakola nti motherboard eriko ekikyamu togamba nti ate kompyuta ebitundu ebirala bikola kati mwe musooke mwetunulemu oba bajjawo ebifo byabwe it's okay mubaleke kubanga bo balowooza nti amaanyi no si namba mundu bwebyo byonna bikolebwa mbu balina emmundu bakitalo nnyo ffe tubeetegereza eno mwegabanyiza ettaka ly'abajjajjaffe n'amalaalo ne mugagabana eno ne mugenda nga mugakuulayo ebyalo byaffe ebya Buganda byonna mubifudde byammwe bwe mujja mutulaba muyiwa wano ebizimbe byammwe bwe musomba abantu bammwe bonna mubayiwa wano bwe mutugoba mu bizinesi emirimu gyonna bagitugobyemu gyonna bwe mutwerimbikamu mwetuuma amannya gaffe mutwekwekemu okyawanga nnyo omuntu akweka identity ye aba n'ekigendererwa Katonda teyali musiru otuuka olwanga tuli of different identities Katonda teyali musiru naye gwe bw'ova eri n'otandika okuneekwekamu you hiding your identity. What do you mean? Kitegeeza olina ebiruubirirwa ebyenjawulo era ffe tubeetegereza nnyo temulowooza nti abantu okudda eno ne basirika basiru twaddayo gye bayita Isirayiri wali ekisenge kye bayita the Wailing Wall Abayudaaya bagenda ku kisenge ekyo gojja kibuuza ku byafaayo byakyo ne bakaabira Mukama naye okukaabira Mukama ate tebaddaawo ne batengeeta mbu bagenze mu bivvulu simanyi mu biki ne baddeyo ne banoonya tukoze tutya tuwa obuvumu yimirira naffe tujja kwenunula okitegeedde ekyo kakati bano oba balaba bakitalo nnyo ebifo mubijjeewo mujja tuuka ne palamenti nayo mugijjeewo yeddibuja waki palamenti temugigirawo ddala oba ne mugamba nti ab'opozisoni tubajjeewo gavumenti bokka be nze era kyembasaba nga tonnagoba loopu leeta etteeka ogambe nti buli alondebwa ku tiketi y'opozisoni tumugobye mu palamenti musigazeewo beenaalemu bokka you move on kubanga kati ekiriwo omuganda agamba olunattawambwa nyendo kubanga embwe ewunyiriza nemanya nti wano waliwo ekinnya wano waliwo obutwa wano waliwo ki bano si be basoose okuba ab'amaanyi mu Uganda tewaliyo tetulina palamenti tulinawo bakiise ebigambo biri bibiri byawule wakati w'ababaka ba palamenti n'abakiise palamenti ye bantu ebakkirizibwa okwogera ne bateesa era ne bebateeseza ne biweebwa ekitiibwa naye eno waliwo nga sipiika ne deputy sipiika batambulira ku ntoli obukiiko bwonna buli ku ntoli n'ovaayo individual noyisa statement emu ne bakulaba bubi buli omu atunuulira munne bubi
ne muvaayo ne mutandika nga discussion ya parliament eba ebesinga ku mmotoka na musaala si ku biruma abantu wabula musaala na mamotoka. Kakati eyo tulina abakiise naye tetulina ki parliament. Era omukulu okukozesa abakiise be okuba nti no bajolonga bano Joel Ssenyonyi. Joel Ssenyonyi tebamulwana nti no lwakuba mugagga nnyo, banaabamu mwali mumwogerako bingi naye ne mugaana okuleeta bwino obujulizi temulina. Joel Ssenyonyi bamulwana lwakuba ayimiriddewo ku alaali. Abalemye okufuna. The test of time. Abalemye okufuna. Bano bannaffe mwabafunira ku bukunkumuka bwe mugenze mu kulaagula.